Who is Muhoozi? Who is Muhoozi? Let him tweet. A day is coming when we shall dance for the deliverance of this nation. I am telling them. Let them do what they do. Let them do what you do. Muhoozi, with your family. Do what you do. Devise all your strategies. But I can guarantee down the road, the God of heaven and earth, who created us and gave us Uganda as our nation, he is there. Your strategies will be thwarted. They will be thwarted. And you know, propose those plans you are proposing, they will not work. Because the Lord our God, the Lord the God of Uganda, the Lord the God of our ancestors will deliver this nation. Ebikolwa CDF oba General Muhoozi byakola kifaananyi kya taata we. Yesu atugamba nti bwe mulaba nze muba mulabye kitanga ali mu ggulu. Aba Interreligious Council be baasabira abasajja bano, be baasabira mwami Museveni najja mu buyinza. Yes, katuyino kisoko kizaayo gye bali. Okuva mu 2019 wabaddewo okutulugunya n'okuwamba abantu n'okubatta mu Uganda. To the extent nti Katonda asobola okugamba nti abantu bange Uganda bakaaba. Abantu bange Uganda batulugunyizibwa. Naye nga abaweereza ba Katonda we bali bawulira, balaba n'ebigenda mu maaso ne basirika. Bw'aba tali mu byabufuzi bakutte bbaawo w'ebyobufuzi tokaaba. Sigalayo mu nnyumba yo mu kalinaayo weebake. Tokoowola public kwegattako. Tugenda gigulawo. Nina okuba ku ssaazi ow'eggomba member parliament wa East. Teboogerwako bw'asitukanaga ngenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu poliisi ya wangulu. Sijja kulya musaayi gwa bannayuganda. Ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe. Gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo. Sijja kutuma muntu kuzinzijirayo. Atono byabako yategese kano. Yagenze muri kodi yensi yonna. Ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mututiitira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta. Baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Ndi wano ne Musumba Mugerwa gwendi naye onoko lwaleero tuzze tuwaye mukokumboozi kwebyo ebigenda mu maaso. Musumba Mugerwa soko nzikirize yakubuuzeeko tutandikiraawo. Musumba Sebo nsanyusa okukusanga. Omukama mulungi obudde bwonna. Katonda waffe mulungi, Katonda waffe yeebazibwe. Erimwe mwenna abantu baffe abazaalibwa okuva mu kinaana okudda eno mu maaso tubalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Amiina. Amiina. Musumba akantu kano kengenda okusoma nabadde sinnabakukalaba. Gwe wakampeerezaako nga kabadde ku mukutu gwa Robert Kyagulanyi Ssentamu nga kagamba nti two leading civil society leaders and distinguished lawyers, Dr. Sarah Birete, ED at CCGA1 and Eunice Musime, ED at Africa, are the latest victims of the ongoing criminality. They have been abducted by the military and driven off to unknown destination. These are definitely kubantu wano kagize naye yabadde ayogera ku mukyalo no Birete ne munne eyakwatiddwa omulala Musime kanti nabo tebamanyi gye bali ssaawa zino oluvannyuma lw'okukwatibwa ab'ebyokwerinda abagambye okuba ab'ebyokwerinda. Mukyala Matembe talabikako. Omukulu gwe bayita ono MP w'Ekira municipality Nganda yafulumye eggwanga tekinategeeka bagenda kudda oba nedda. Obunkenke bungi NTV yagaddwawo ne Daily Monitor Kakotolya Spark TV ne Dembe FM byagaddwa era omukulu yagambye nti bigaddwawo for good. Gundi yasembeyo okusindika ku nsonga ezo kugula kwa NTV nti bigaddwawo for good. Kyese bijja kuddamu kuggulwawo. Tutandikirawo Musumba, so tutandikirawo. Kyetaaga okufumiitiriza naye n'okuddayo. Nsabye Katonda atuwa amagezi, omwoyo wa Katonda atutuuleko
ate twogere amagezi. Ebyo byokka Katonda byayagala twogere bye biba biyita ku lulimi lwange. Ekitali kya Bwakatonda kyonna kiggalirwe mu linnya lya Yesu. Kakati mu bulamu wakati nga tutambula, Katonda asobola okugamba nti genda entebe, n'ate takunnyonnyola bigenda kubeera ntebe. N'asobola okugamba genda entebe. Kati abaana b'abantu bonna baagala nnyo okusigala wano. N'atandika, Mukama ŋŋamba ngenda entebe waliyo ki? Ngenda kukola ki? Baagala bamanyire wano. Naye Katonda akusindika businzaga, simbula genda. Ojjukira bwe nakugamba nti Katonda yaŋŋamba nti tokozesa mainstream media, kozesa social media. Message ejja genda viral. Ojijjukira? Naye abantu abamu be nali nnoonya ba NTV. Wabaŋŋambako era. Abalala be nali nnoonya ba CBS. Nembakubira nako, nembanoonya nako. Omu ku gwe nakubira mpulira bamuyita Dr. Kwefu. Oyo tumanyiganye. Kakati ndowooza olaba kitegeeza ki nti faayo nnyo okuwulira Katonda kyagamba ate okole. Faayo okuwulira Katonda kyagamba ate okole. Now, ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga, Katonda message yaŋŋamba y'abantu abaazaalibwa okuva mu 8. Abalala tetubajjamu nti si bantu ba Katonda. Waliwo n'abazaaliddwa okuva mu 2000 okudda eno 2020 mu gijjo nabo. Naye specifically abaako generation gyakusindikako nti yogera eri generation eyo. Kati abantu abasinga okubonaabona kati beba abazaalibwa okuva mu 8. Okudda eno gye tuli. Effect eno yonna etomera ffe. Tutegeraganya. Kati ojja kwesiŋŋaana ng'ekyamazima bakadde baffe baatwala obuvunaanyizibwa mu myaka gyabwe mu biro ebyo ne basitula gavumenti eno ne bagiwa omukisa ne bagibulesinga. Bakadde baffe olwaleero gavumenti gye baaleeta, ate bakadde baffe benjogerako, njogera sayidi zonna, bannaddiini oba ab'enzikiriza oba buli muntu yenna agwa mu myaka wakati w'65 okudda eno waggulu, be baleeta gavumenti eno. Kati balina okitegeera, kirina okujja mu bulamu bwabwe, tulina okibajjukiza obategeeza nti abantu be mwayaniriza, abantu be mwaliisa, abantu be mwasabira batutulugunya. Ate tebakomye kututulugunya, baagala tukwata batuteeke mu mikono gy'abaana baabwe, tubeere basibe, tubeere baddu baabwe. Kyekiriwo, teriyo kintu kirala kyonna. Kakati kitegeeza ki? Wakati nga tusaba Katonda atusumulule tuleme kubeera baddu baabana abasajja n'abakazi abo, buvunaanyizibwa b'abakadde baffe otuyambako tutakkuluzaako ekikwa kye baatuleetera. Eyo statement gye nkoze. Naye nga nabo batiisibwa. Ekyo kirala. Mukyala Miriam Matembe tumwogeddeko wano. Tetumanyi gy'alisa, tewali amanyi gy'alisa awa zino. Era awo ngenda kujjawo. Naye njagadde okulaga nti Amiini bwe babadde boogera, kubanga ku gwa Amiini saaliwo, eyo bo tesaaliwo, mbaddewo mu gwa Museveni. Kakati olina okuddayo nti bakadde baffe bwe baaliwo ku mulembe gwa Amiini, Amiini bwe yatulugunyanga abantu, ngatta abantu, bakadde baffe ebyafaayo bye mpulira 1 baasitula kye bayita okusaba. Okusaba nga bayita mu masinzizo n'ewaka. Okusaba, okuteeka ekyoto ewaka. Abalala bwe baddukira e Kenya, abalala baddukira e Tanzania, nene bwe baddukira eyo
baateekawo kye bayita okusaba. Yes. Abalala baasalawo nga bw'olaba mwami Nadduli ne yeegatta ku abo abaali bagenze mu nsiko okulwanyisa gavumenti y'Obote n'Amin, simanyi n'okera olutwa. Tubisoma ate n'ekirala babinnyonnyola. Yes. Kati waliwo abantu nga bali wakati w'emyaka okuva ku 25, 27, 22 beesuuliddeyo gwa naggamba obutamanya obutafaayo kumanya eggwanga lyabwe litambula litya. Naye buli bwe weetooloolwa abantu abaavu, abantu abafa, abantu abalwadde, abantu abasibe, teweerowoozesanga mbu gwe olw'okuba oyinamu akasente nti oli bulungi, ate gw'obeera bubi nnyo. Kubanga abantu bano baba bakudipendinzeeko nga bw'olaba ekiku oba nga bw'olaba enkwa ku nte. Baba banuuna ggwe. Kati kitegeeza tosobola kweyongerayo, obeera mu kujjanjaba balwadde bakwetoolodde, kuyamba kuba n'abasibe, kuyamba kuba n'abafu, ebintu bwe bityo. Kati kiddayo ne tubeera nti buvunaanyizibwa bwaffe ffenna. Kitole. Corrective responsibility ffenna okakasa nti ffenna tuli bulungi. Yes. Kati bakitaffe balina otuyambako. Abasajja abatutulugunya oba abatulugunya abantu baffe oba abawamba abantu baffe bakitaffe be babaleeta. Yes. Bakitaffe aba Interreligious Council be baasabira abasajja bano, be baasabira mwami Museveni najja mu buyinza. Yes. Katuyina ekisooka kizaayo gye bali. Toyinza kuŋŋamba nti omusajja oyo babadde wamu naye for 40 years ne bamusabira n'otuuka n'obeera nga ozaala. Remember, the best omuzadde kyasobola okuwa omwana we okimanyi? Kutyaba byogerako kumulabirira kulya obulungi n'okunywa n'okumuweerera. Omuzadde kyasinga kyayinza okukuwa akuwa what we call the image. Akuwa kifaananyi kye. Biri byonna byolaba nti kuweerera, kuliisa, biki biva mu kifaananyi kya muzaddewo ekyo kyali. Ndabanye abaana abamu nga banenya bakadde baabwe, maama wankola bubi oba tata wankola bubi tewansomesa. Kyekifaananyi kye yamuwa. Kyekifaananyi kye yamuwa. Kubanga Yesu atugamba nti bwe mulaba nze muba mulabyani? Muba mulabye kitange ali mu ggulu. Okitegedde. Waliwo omugosiko okumanya nnyo Bayibuli. Waliwo wegenda nti waliwo abajja okusaba gali mazzi bakyali kyakulya ne babagobera wabweru. Kakati nabo bwe bali beetaaga nga nti bwe najja nga neetaaga temwanfaako nti ate wajja ddi. Nti abantu bali abajja okubasaba ekyokunywa n'ekyokulya yalinze naye temwanfaako. Kyayogeraku kifaananyi kye. Abantu bonna abali ku nsi Katonda yatutonda mu kifaananyi kye, atutondera mu kifaananyi kye. That's why bwe tukola ebikontana n'ekifaananyi kya Katonda ekyamazima tuba tugudde okuva mu kifaananyi kya Katonda. Kikitegeeza oba togudde bugwi nti nvudde mu Katonda, oba ogudde okuva mu kifaananyi kya Katonda. Now bakitaffe ne bamuwagira n'ebyabwe byonna. Y'omwami eyazaala abaana be mu ggwanga lino, ng'omu ku baana be ye CDF w'eggwanga lino. Ebikolwa CDF oba General Muhoozi byakola kifaananyi kya taata we. Yesu atugamba nti bwe mulaba nze muba mulabye kitange ali mu ggulu. Kitegeeza nti okuwonyezebwa kwonna Yesu kwe yaleeta, okuliisa abantu, okuyamba abantu, yali abikolera mu kifaananyi kya kitaawe. Kyagezaako okugamba. Lwakuba nti Bayibuli abantu bwe baba bagisoma baagala baggyeyo ebintu ebizibu ennyo babireete babite simplifying a message abantu bagitegeere. Toleeta revelations nga nzibu nnyo azifu gwe wavudde ku mwezi. Leeta ekisiiga ekifaananyi omuntu waategeerera mangu Katonda. Kasita Yesu akugamba bw'olaba nze. Kati nze olwaleero
wasobola okubaawo batalabanga ku kitange anzaala naye bwontunulira bwoti ne bwe ndeeta ekifaananyi kye nina paasipooti ye mu nsawo yange bwe ndeeta paasipooti ya muzeeyi wange n'olaba kifaananyi bwoti ye ne bw'oba tumulabye oba omulabye bw'otunuulira ekifaananyi kino n'otunuulira nzogamba omusajja oyo azaala ono simple kati olwaleero muleme kwerimba bwe yabadde aggalawo NTV yagambye General Muhoozi yagambye nti taata wange akkiriza okitegedde akkiriza oba nsembye era emabega eri yawandika n'agamba nti bw'ananzikiriza nja kugiggalawo kati ekiseera kyatuuse ng'amukkiriza kwe kugiggalawo era n'akugamba nti taata wange akkiriza kakati mwe mwenna abali mu masinzizo wakati nga mugamba nti tusabire Katonda blessing mwami Museveni, I'm telling you mubadde muzimba dynasty nga mugizimbira ku musingi gwe Saara naye nga mu maaso wali dynasty yemu egenda kuvaamu omwana agenda otulugunya abantu kubanga kifaananyi kya kitaawe. Now okuva mu 2019 wabaddewo okutulugunya n'okuwamba abantu n'okubatta mu Uganda to the extent nti Katonda asobola okugamba nti abantu bange Uganda bakaaba abantu bange Uganda batulugunyizibwa naye nga abaweereza ba Katonda we bali bawulira balaba n'ebigenda mu maaso ne basirika ba professionals ne balowooza nti basawo bo boogera boogezi nti nze ndi dokita mukwano nze atudde mu nasoma enkumbaawo naye byenkola tebiriko yalinga diguri wadde diploma byenkola bizinesi gyenkola okola birala nnyo kakati professional yo teyina nnyo weetugazisa unless nga tukufunamu ekyamazima. Kakati bw'otuula gy'otudde n'ogamba oli father oli pastor oli sheikh oli doctor oli banka oli wa revenue abo bonna ba professional ng'abantu b'olina okuwa services zo batulugunyizibwa bafa bakubibwa tear gas battibwa banyigibwa ensigo bawambibwa lumu nababuuza mmwe bantu mmwe abatudde mutudde mumanyi kye kitegeeza omuntu omulamu okubula oba just tulaba bulobi buli nasoma amawulire nga agaguze ku kkubo omulala n'agalaba ku TV omulala n'agalaba ku social media omulala n'agawulira ku radio mumanyi kye kitegeeza omuntu okubula. Yesu yagamba nti alekawo 9 n'anoonya eri emu ebuze. Nembabuuza ekibuzo damulira abula atya mu ggwanga kibalama abula atya mu ggwanga buli omu n'atuula gy'atudde. Kakati osobola okwanguwa okuwa obujulizi kanjogere ku saidi yaffe ya church n'oyimirira ku kituuti n'owa obujulizi mukama yampadde emmotoka yampadde ennyumba nazimbye kalina bizinensi nina abaana bange basoma ebyo byangu byakwogera naye neyibawo omanyi gy'ali omanyi kye yalidde omanyi kye yanywedde embeera gy'ayitamu omanyi bwe yasuze obuvunaanyizibwa obwo ne tuba nga tetubutwala mu bulamu bwaffe naye n'ogenda mu maaso ga Katonda n'owanika emikono nga gwe weefaako wekka tomanya nabikwetoolodde Yesu gye tulimu. Kakati olwaleero mu myaka giri ne bawamba abantu ekalangala ne batta abantu ne babula mu ggwanga buli omu atudde gy'ali bawooza kimu waliwo emirembe. Wano mu Uganda tewaliwo mirembe. Abakulembeze bagamba bo wegiri abali mu gavumenti bagamba nti abantu basula mu mabaala beeyagala balaba omupiira gwa Arsenal basula batambula eddembe ly'okweyogerera weeriri wadde kati ligenze lifaafagana security bitole bya mmere buli muntu bw'abanga ali anywa obwongo bumulowoozesa nti kati kiwedde amazeeyo. Kati olwaleero oba mwaka guwedde oba mwaka guno
abantu abakazi bata kwegamba owamba otya omukazi owamba otya omukazi wabeerawo ensobi ezikolebwa mu buntu nojja n'okyetondera nogamba bannaye ekyamazima eno nsobi naye kati kagenderere mu ggwanga lino okuwamba abakazi obatulugunya emabega ona bagamba mutunulira abakazi ababiri abafudde mu bintu ebitategerekeka owa Kibalama n'owaddamulira baafa mu nfa etategerekeka eggwanga ne ligenda mu maaso essaawa ya leero ne bagenda ne balumba mukyala wa Kyagulanyi ewaka ne bamwambula buli mukyalo ow'amaanyi mu ggwanga 2-3 be baavaayo kwogera ku kintu ekyo baasigala beetuddeko be bayita ba professional balowooza nti wali bakola nnyo ne basirika bwe baakutte ku mwami Lukwago mukyala we n'avaayo ng'atonyeza ezziga ly'emmese mukyala wa Lord Mayor bwe baakwata bwe baayambula mukyala wa Bobi Wine olina kye wayogera anti yayinza ogamba atali mu byabufuzi bw'aba tali mu byabufuzi bakutte ebbaawo ow'ebyobufuzi tokaaba sigalayo mu nnyumba yo mukalinaayo weebake tokoowola public kwegattako yes olwaleero omukazi ow'ekitiibwa ali over 65 years Muhoozi Matembe doctor otuuka otyo musindikira military egende newalampa ekikomera n'owalampa ekikomera n'ogwa mu nnyumba y'abantu abakadde ba senior citizens owamba omukazi kati olwaleero aliriddawa Sara Birete wuyo mubawambi ne munne muli ku bakazi mwamala generation ento buli omu ne mubasiba ne mubawamba abaafa ne baafa tewaliwo okunnyonnyola juzi twakafiirwa omukazi ow'amaanyi ow'ekalangala nakimuli emabega kaawe ekirowoozo ekyo kyakomyewo mu bwongo bwange ne nga ayi mukama laba omukazi at 40 41 42 omukazi ow'omugaso eri obulamu bwaffe eri generation yaffe yafudde mu nfe ey'ekijega ey'ekisiru tibagenze bamupaletinze simanyi bizimba n'afa now ripooti ze bagaba ng'omuntu afudde eyo nayo neetuulibwa yafudde kakati olwowonnawonna tuli ku bakazi abakazi abalala abali mu bifo eby'obuyinza batudde basirise batudde basirise kati enfa y'abalala abalala nga bawambibwa abalala nga battibwa babiyita byabufuzi tebakiraba ng'obuweereza nti omuntu okubeera omulamu kyekimu ku kyaleeta Katonda oba kyekimu ku kyaleeta Yesu gye tuli omuntu okubeera omulamu omuntu okutwalibwa mu kkomera n'awambibwa n'asibibwa si kya Bwakatonda ate kyafuuka ddi eky'Obwakatonda owamba otya omukazi owamba otya omukazi olumba otya omukadde omuntu abaddewo for generation n'aweereza abantu n'aweereza eggwanga omuntu yenna bw'atuuka mu myaka 60 nze ne bwanvuma actually ne bwampemula sirina buzibu tekikulya ate kindiirako ki mama wange anzaala ali ku myaka 60 kati bw'ajja wali ku dduuka lyange ssebo owange tomubuuza ng'oyimiridde ofukamira wansi ne bw'okubeera ku kkubo amavivi gonna ku ttaka nga bw'olaba ku kolansi wali wansi wakwagala ng'omubuuza kati ekibuuzo ne bwaŋŋamba nti galamira wakoze kino sisobola kusigala nga ntudde mu ntebe weewaawo okuyimirira omubuuza maama nakoze eki ekyo nnyinza kibuuza naye nga nsoose galamira
kati goyinza okulowooza nti buba bunafu gyendi kumbe nze ate wewali amaanyi gange nti nsoose nempulira ekiragiro kye aŋŋambye galamira kati wakati mu galamira nga ndi ku ttaka wembuuliza maybe ate obuuza n'eddoboozi erikkakkamu eryagala okumanya so se ate eriri authoritative nti maama nkoze eki maama ate munnange nakoze eki eri abaana baga nti zonkumunkubira bwereri sina kyenakoze kati munkubira akyagamba maama we kati bw'aba nga Dr. Miriam Matembe ayina bye yayogera katukkirize nti byanyiiza abalowooza nti bali mu buyinza bw'amagye nga bye yayogera ne bw'aba yavuma kati ekyo nakyo kankigatteko ne bw'aba yavuma Dr. Miriam Matembe tagwanidde kukwatibwa anti bo bagamba nti ebigambo byayogera bisekeeterera gavumenti erina okusekeetererwa erina okugwa anti kati ate yo tekyagala kyokugwa ejja ggwa kubanga teriiwo kulwa abantu etulugunya abantu kuba naye egamba nti erina kukuuma buyinza yo nga yo ejja ggwa bwerine nokubukuuma nkizeemu ejja kuggwa mu linnya lya Yesu ate kijja kufa yes terigenda kuddaawo ejja kugwa why teriiwo kulwa abantu gavumenti etulugunya abantu gavumenti ewamba abantu gavumenti etta n'abantu yes kubanga kyekiriwo kati mwagala tubagambe tutya nti wano waliwo emirembe omukazi of 67-68 years adduka atya mu ggwanga sinakudduka atuuka atya okwekweka ekyokusatu amagye gatuuka gatya okuwalampa ebikomera kubanga bagamba nti lwe bajja okumunona mwami we yaliwo nga bwe twalaba ffenna naye mbu ye yali agenze ku dduyiro naye teyakomawo kati bagamba nti oba mukuddayo wano bamusanga oba akomawo ne bamukwata oba naki kyonna naye tebamanyi waali tebamuwuliza kati omukyala omukazi nakazadde w'eggwanga batuuse okubanga nabo baliira ku nsiko kitegeeza nti bannaffe abaleeta mwami Museveni ne gavumenti yo muddeyo mukole revision kyemwatuleetera kati mutandise okiraba after 40 years mutandise okulaba ensigo gye mwasimba mutandise okulaba ensigo gye mwafukirira mutandise okulaba ebibala by'ensigo gye mwasimba in 40 years ensigo gye mwasimba mu 8 yeeyo makungula byebyo nti olwaleero baagala okukwata eggwanga oddiwamba nontono oddiwamba otulugunya abantu okutta abantu kyekiriwo owamba otya omukazi ow'emyaka 67-8 ekyo oyinza kinnyonnyola otya omuntu gw'osobola okuwandiikira ebbaluwa ne mumuyita mu mateeka oba ne mumuyita mu kooti kati saala bireete elooya ne mutasobola genda kumuwandiikira bbaluwa ne mugenda naye ne mulumba ebisenge bye ne muwalampa ekikomera ne mumenya amayumba ge ne muyingira kati mwagala tugambe nti bye mukola mutegeera mwagala tubateeke mu ttuluba ki mufumiitiriza ddi yabaffe mwe mulya mmere ki ekyokusatu ddi lwe mutuulawo ne bakyala bammwe n'abaana bammwe bwe mutuula ku zidayiningi ezo nga mulya amaziga g'abantu agali mu maaso ga Katonda mwagala tubagambe tutya mwagala tubagambe tutya naye mu linnya lya Yesu mugenda sasulira mukolimirwe basajja mmwe n'abakazi mmwe njagadde abantu baffe bw'oba onoowangula giant yenna mwami Museveni
yafuuka gye wandiise giant. Bw'oba onoomuwangula tokozesa tuluzi z'akozesa. oba olina kukozesa zifaanana zitya? Olina kukozesa tuulu ey'obwakatonda bw'oba onoomuwangula, bw'oba onoomutemako omutwe osobola okugumutemako nga ogenze na Saala. Njagadde abantu baffe basome Samwiri ekisooka okuva ku essula ey'e17. Butya Dawudi bw'awangula Goliyaasi. Sawulo yayagala okuwa Dawudi ebyokulwanyisa ng'ekitala nga ailment by'aba akozesa okgenda okulwanagana naani ne Goliyaasi. Dawudi n'abigaana. Dawudi kye yakola n'akwata amayinja 5 n'agateeka mu kasawo ke, naye mwe yajja akayinja just ejjinja eri limu lyamaliriza Goliyaasi okuba ng'agwa ku ttaka. Kati ng'omulembe bakitaffe bwe baali balwanyisa Amiini, tutegeraganye nga balwanyisa Obote, simanyi Titookero Olutwa, ekyamazima baasaba busabi Katonda. Abasinga obungi tebeenyigira mu lutalo nti baagenda ne bakwata emmundu, abamu baagenda naye waliwo, nze ndi mu famire gye wandiyise ey'ekkanisa, bakitaffe baasaba busabi Saala okukolimira dynasty yeefe, okukolimira enkwe zaabwe zonna zife, okukolimira emisingi gyabwe n'emirandira gyabwe wonna we giri gife. Essaawa yatuuka dda okuba nti tugwa mu maaso ga Katonda as a generation. One, tusooke tuddeyo mu kifaananyi kya Katonda mwe muli amaanyi gaffe. Eno gavumenti egezezzaako nnyo okulaba nti esangulawo ekifaananyi kya Katonda n'okulaga abantu bonna nti bo bwe bakkiriza obeera kye balina okuba. Gamba bakugamba bo bwe baba baagala obeere MP ojja kubeera. Kati n'obuuza ate Katonda, tunuulira ekyabadde ekalangala, gweoyinza okugamba nti oyo Katonda yamuleese. Anti bagamba obukulembeze buva eri Katonda. Nze nkikomeza, gweoyinza okugamba nti yayiseemu nti Katonda yamuleese. Era se bagenda kulayira akwate Bayibuli. Kyenkulaga. Naye ng'ebikolobero bye baakoze kwe kuzimba kalina, naye ng'omaze kutta muntu wali eri n'omubbako essente ze, n'ozimba kalina n'olinnya waggulu ku kituuti n'oweebaza n'ogamba neebaza Mukama yampadde essente yanzimbidde ne kalina n'emmotoka nnina n'embaga nakoze. Naye ng'amakubo ge wayiseemu nga makyamu okutuuka eno gy'otuweerera obujulizi. Okitegedde? Kati tuteekwa okuddayo wali okutegeera nti Katonda ye Katonda. Kiki kye tulina okukola? Kwe kolimira enkwe zaabwe zonna zife, naye nga tukozesa erinnya olimanyi lyerya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Likiikirira ennyukuta 5. Bayibuli ekugamba nti Dawudi n'akwata amayinja ameka? Amayinja 5. Erinnya lya Yesu lirina ennyukuta mmeka? 5. Era ye kennyini akugamba nti nkulimbira mu linnya lya Mukama Katonda eyatonda eggulu n'ensi. Mwe yamumeggera. Tutegeraganye nti yakozesa tuulu Katonda gye yamuwa lyerinnya lya Yesu. Bw'amala okugwa ku ttaka n'agenda n'amulinnyako. Bonna abatwagala nga tuli basibe, batuwame nga tuli basibe, abassa abantu, abakaabya abantu, bwe banaamala okugwa wansi bagenda kugwa wansi tubalinnyeko. Tugenda kuba by force. Naye nga tukozesa tuulu egi erinnya lya Katonda. Basomewo nyaawo nzijukirawo. Katonda wa Isirayiri. Wano waliwo ebintu Katonda bye yampadde
birungo ki by'osisinkana mu mukulembeze? Ebirungo by'osisinkana birungo ki by'osisinkana mu mukulembeze? Wano ekimu nga kigamba nti leadership is about inspiration, not manipulation. Kekaki? Obukulembeze leadership obukulembeze nzirira mukaawo. Leadership is about inspiration, not manipulation. Inspiration nza kukikyusa ntya? Tukireseeyo mukitegedde. Inspiration. Nga wandikiise nti okuleeta abantu okuyaayaana. Inspiration. To be inspired. To be inspired. Nonya bwe kikyusa mu Luganda. Kakati ate manipulation kibanga kudyeka. Kati bye biriwo mu Uganda. Mu kifo ky'abantu okubeera nga bayaayaanira okuba ekyo ky'oli. Nga bw'olaba abantu bwe bayaayaaniranga okubeera ba Mandela. Tutegeraganye. Abantu bwe bayaayaaniranga okubeera ba Martin Luther King. Kati bakyabiyaayaanira. Wabula abantu batuula butuuzi mu Parliament ne babeera manipulated. Omuntu eyagenda n'omutwe gwe, omuntu eyasaba Katonda amuwa obuvunaanyizibwa obwo, amuwa ekifo ekyo, n'otuuka mu Parliament ng'okuyisa etteeka eriyamba abantu ba Katonda, oyina ggulirirwa bukadde 10, oyina ggulirirwa miliyoni 100. That is manipulation. Mu buli kitundu kyonna, mu buli mutendera gwonna, ekyo kyekiriwo kati mu ggwanga. Saate tekyandibadde bwe kityo. Kakati leka nkulage. Gwe tolaba nti abantu bayaayana okubeera n'abaana abato mu masomero, tobalanga bayaayana okubeera Bobi Wine. Lwaki tebayaayana kubeera omwami oyo ow'amagye? Gwe okimanyi nti abantu bonna abeetoolodde mwami Museveni n'abeetoolodde oyo omwami w'amagye General Muhoozi, gwe okimanyi nti bonna they are manipulated? Bonna bayaayana kubeera nga Kyagulanyi. Kati gwe ne weebuuza lwaki tebayaayana kubeera nga gwe? Tunuulira bano. Kati leka nkubule. Tosobola kubeera mukulembeze ng'ozimba ekintu ng'okyezimbirako. Baabalimba. Ozimba kyozimba naye okyezimbirako. It's a one man's show. Kyekiri ku mwami Museveni, kyekiri ne ku mutabani we. Bezimbanga bo bantu. Now, kati bano ababeetoolodde, they are manipulated. Badyekebwa. Era nabo bennyini tebabawagira. Ate ne bali bakimanyi nti bano baliwo olwa ssente basasulwa busasulwa. Nabenda baawo ogenda olaba nti CDF n'ensonga zataddeyo ogenda okola Kabanda ajja wano ng'amuwagidde nnyo. Yes, jeno waffe kikolebwe nga bw'ogambye nokola Balamu ng'avaayo essebo kikolebwe nga bw'ogambye ssebo liri igwe. Manipulation. Teriyo lunaku lw'ogenda kulaba bitone Katonda bye yabawa. Teriyo lunaku lw'ogenda kulaba the brains ezibali wano. Never. Teriyo lunaku lw'ogenda to read the thoughts they have. Never. Kakati kitegeeza ki? Be bantu ababeera in a generation naye nga baba manipulating, bakazanyiikirizi, basalawo okubeera ekyo. Tewaliwo olunaku lw'ogenda kusoma their minds. Tewaliwo olunaku lw'ogenda kusoma their thoughts, their brilliance, their wisdom, their understanding. Teruliyo. Bebo. But remember, leadership is about inspiration. Laga abantu ntone Yesu yajja n'atusiigira ekifaananyi ky'eggulu at all cost, to the extent nti yatuuka ekiseera n'atugamba nti nina kyenfiiririra.
nina kye standinga for. Okubeera omukulembeze, you have to stand for something, oba you have to stand on something. Ye mukulembeze, you stand for something. Nonga wano wenyimiridde, teriyo lunaku lwe ngenda kulaba abantu nga bawambibwa, teriyo lunaku lwe ngenda kulaba abantu nga tebalina ddagala mu malwaliro, abantu bagobebwa mu butale, ennyumba z'abantu zisendebwawo. Oŋŋambe nti now that you are a pastor, tukuwadde kino, tukuwadde kino, tukuwadde kino, tukuwadde kino, never. I stand for God's values, period. Ekirala, leadership is not something you pursue. Leadership is a result. Ngambye ekyo. Obukulembeze obukulembeze bye ebirabwako bye biba bivudde mu bwo. Leadership is not something you pursue. Omanyi kino kye bayita nina kyengoba. Nina kyengoba. Nina ddiiru gyengoba. Nina kyengoba. Kati ddiiru ebiro ebisinga kibanga kintu kyakugwira bugwizi. But leadership is a result. Now, Katonda weekend yonna yonna abadde ansomesa naŋŋamba nti baleaders abalungi batera kuva mu families zino ebbiri. Ze ziriwa? Family ey'abalimi ne family eya business. Kijja kube naye tujja kyogererako akabanga. Now, nanga omanyi lwaki nakwata Adamu ne muteeka mu kye bayita Eden, mu lusuku Eden, mu garden Eden. Ebintu ebibeera mu garden Katonda nga tannamuwa kintu kyonna kukola, yamutwala mu nnimiro. Buli bw'obeera mu nnimiro wabeerayo bino ebintu byebiriwa, obeerayo n'okwolesebwa, vision, mubeeramu purpose mu nnimiro, or in the garden. Ebyo ebintu bibeerayo. Gamba osobola otunuulira ensigo bweti ey'ekijanjaalo, n'otandika okulaba ne harvest mu maaso, oba n'otandika okulowolereza ku harvest, n'otandika okupima harvest, n'otandika okulaba the quality of the harvest, naye ng'otunuulira what we call the seed, n'omanya nti ngenda kukwata ensigo eno ngisimbe mu ttaka, mu period bweti ngenda kuba ne harvest, nina okufukirira ensigo eyo, nina ogifuuyira eddagala, nina oteekamu ekirungo bwe kiti, ensigo eyo nina ogisimba mu layini. Ebyo byonna obisangawa mu nnimiro. The patience, obugumiikiriza obusanga mu nnimiro. Kati ebyo saagenze ku university obisoma, nabaddewa buli bw'obeera in the presence of God, Katonda akubuulira why he created us, n'atuteeka in the garden, n'atugamba work the garden. The moment you work the garden, leadership etandika okuvaayo mu gwe. Obeera knowledgeable about what you are doing. You learn a lot in the garden. Obeeramu ne patience mu lusuku. Obeera mu kubeerawo kwa Katonda. Remember lumu nakugamba nti garden kitegeeza oba Eden kitegeeza the presence of God. Yes. Kitegeeza okubeerawo kwa Katonda. Kati tulina abantu abali mu bukulembeze oba mu buvunaanyizibwa bw'eggwanga lino, naye ng'ekyamazima tebabeera mu kubeerawo kwa Katonda. Ekyamazima si balimi. Baasoma busomi mu masomero nga bw'olaba to become professionals, ne bamala ne bamalira mu paalamenti, banoonya musaala.
omuntu ali mu nnimiro abatanoonyayo musaala. Abanonyayo. It's a ministry. You look after something ekiri mu nnimiro. At the end of the day you harvest. What you have been doing for 4 months. Remember omwaka gulimu seasons 3. Kyotegeraganya. Kati seasons ezo season ebeera ya myezi emeka? Ya myezi 4. Buli myezi 4 n'osimba ebijanjaalo n'obirabirira n'obikungula ng'okimanyi nti osimba olusuku lwo naye ate mujjamu bino biki bye bakabalamu olumbugu lujja. Kakati gwobeera otya mu gavumenti n'ogamba mwate toyagala lumbugu. Olumbugu tebatta lutte olukuula naye ate n'olutekamu mu nnimiro ne lufuuka ate maniwa. Kati bw'olukwata n'olutwala n'olwokya olwoba ofunyemu ate oba tofunyemu. Yes. The foundation of leadership is character. The foundation of leadership is character. Kati mwe muleke mbabulire bannayuganda temutunuulira bantu batudde mu bifo ebyo ono ye IGP ono ye CDF ono ye president. Focus on their characters. Tunuulira the character of God in Jesus. Bw'oba oyagala okutegeera character ya Katonda, look on Jesus. Yes. Bw'oba oyagala okutegeera ekifaananyi kya Katonda, the character of God, look on Jesus. Kubanga waliwo abagamba nti kale mwami Museveni tabadde bw'atyo kubanga kakati emyaka 40 ne kati ate mutabani we ate kati byakola ate birala. Ebyo babalimba. Ono mwami Muhoozi byakola ye character ya kitaawe. Ate nze nkijje mu Bayibuli. Bw'oba oyagala okutegeera who God is, look on Jesus. Bw'oba oyagala okutegeera who mwami Museveni is, look at General Muhoozi Kanerugaba. Mujja kitegeera yoyo mutuufu. Giri emyaka 4 yabalimba. Bakitaffe tebakitegeera naye amazima yabalimba. Juzi mukulu saa yagamba kazibwe kapo sebo nabalimbye. Nabalimbye naye ze kasita nalabye ku mulabe wange saawa omutuufu n'avaayo. You have to defend yourself at all cost. Yes. Tuteekwa. Look at the character. Mutunuulira abasajja bano ebintu bye bakola. Tosobola kuŋŋamba nti gavumenti erumirirwa abantu. Gavumenti terima. Gavumenti terina factory. Gavumenti terina kyerina. Kyokka egamba abantu nti tubalumirirwa. Balimba. Tumaliriza bwe tuti. Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu linnya lya Yesu. Ne bwe munaawambaani, ne bwe munattaani, ne bwe munaakola ki ekyamazima mu linnya lya Yesu, kigavumenti kyammwe kirina okufa. Buli pulaani yonna gye mubadde mulina ekolimirwe mu linnya lya Yesu. Mute abantu ba Katonda babire n'emirembe. Saalabire ateebwe. Ne munne gwe bamukutte naye. Kati ebitongole by'amawulire mwabigaddewo. Kyekifaananyi kyabwe ekituufu. Naye mu byonna twagala okuzzaamu abantu baffe amaanyi. Temugeza ne muwanika ne mugwamu essuubi. Temubaako kye mutya. Katonda agenda kutununula. Tuteeka okugenda mu maaso. Mugende mukole. Temuggwamu ssuubi mu kukola. Abeetaaga okugenda okulima mugende mulime. Twagala okwongera okuyita abantu baffe. Mujje gye tuli. Tulina ebyuma bye mulina okukozesa mu nnimiro zammwe. Buli kyuma kyonna gwe kyowulira kye weetaaga okukola mu nnimiro yo. Essimu ze bagenda okuwa zikubeko gye. Zikubeko gye.
ojja kuyambibwa. Ekyokubiri, ebyuma bye tutunda bya Japan. Gwe wenna ayagala ekyuma ekipya ffe tutera biyita bya China ewange tojja. Wasaagala male kukwata ssente zo performance ebeere poor then ate otandike omusajja ate yatuyitira ku mukutu ate atuguza ebintu ntunda bintu bya Japan oba bikadde nkikolako nga wooli awo olaba nenkikuguza n'ogenda n'okola emirimu gyo. Tusaba abantu mwenna tukolere wamu mu ba professional ba lecturer aba revenue abasawo ba banka abombutale ba business mwenna abalimi mwenna tubayita eggwanga lino Katonda yalituwa eggwanga lyaffe nga bannayuganda ab'omu gy'ekinaana ffenna Katonda lino eggwanga yalituwa buli muntu yenna asitukire mwasitukidde eggwanga lyaffe Katonda atuyambe linunulwe. Mbasiibudde ayagala ebyeyambisibwa mu kulima mukulima farming genda awo ekatwe opposite Musa Bode kati Musa Bode alikyemmanga bw'osala ekkubo ebusukka kkubo musumba wabeera awo abakulinze osobola okuba nga akuwa obuweereza obwo. Waliwo yangambye nti Masaka eyo ebintu ebimu bitandise okukala, kasooli atandise okukala, kasalisa oluyange atandise okukala, ebijanjaalo bitandise okukala n'ebirala byonna. Singa obadde olina pampu y'amazzi sanga tufeera bufuuyiza ebintu nga bitinta naye olw'okuba nti nno tobirina ensonga lwaki ebintu bikala kale kkiriza odduke bunnambiro tokkiriza mmere yo kukala kuba ku 0 genda obutereevu oba si kyo okube ku 0-705 51 35 84 njiddamu 0-705 51 35 84 oba eya M10 gwali ku M10 agamba nti nze M10 yennyanguyira nayo eri osokujukubako buli kimu kyonna kibanga kitambula bulungi eri ya 0-782 9-5-83 eri 0-782 9-5-83 kulwa ebya farming okulima n'okulunda ojja kuba nguyambibwa mu ngeri bwetu. Kale tukiriza tumalirize naffe akadde katukuterero katuwambye tubagaliza kaseera akalungi mweraba. Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo ezitawaanya abantu. Omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo. Tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno sisitimu y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu. Tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa turmeric mmwe n'abayinako okenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okozesa kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro waffe ono nabeera nga akuyambye. Tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo boyisa ku Salt TV ejja kubanga otulaba